ne Rosette Kalungi bwe tugenda okutambuza amawulire agawunako olwaleero nga bwe twetegekera olukuŋŋaana lwaffe olugenda okubeera Mbale ennaku z'omwezi 3 Lwokutaano luno tekyali kulanga kulala era tulina bingi bye tukuleetedde ku lukuŋŋaana olwo naye katusooke ne poliisi ab'ebyokwerinda nga bulijjo olunaku olwa bbalaza balambika eggwanga ku butya bwe bakwasizaamu amateeka n'embeera y'ebyokwerinda nga bw'etambula. Bategeezezza nti omuwendo gw'abantu abaatirimbulwa e Kasese ku ssomero lya Lubiriha Secondary School gulinye okutuuka ku 44 era nga ekitongole ekya poliisi nga kiyita mu mwogezi waakyo Fred Enanga bino be babikakasizza bwe batyo ne bategeeza nti ate bakyatubidde n'emirambo emirala mukaaga nga basaba bannannyinijo abaabulwako abantu baabwe bagende babeeko kye bakola bagifune. Omuwendo gw'abakafa mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku bayizi mu ssomero lya Lubiriha Secondary School guweze 44 okusinziira ku mwogezi wa poliisi ya Uganda SPC Fred Enanga. Omuwendo tulina omukyala eyafiira mu ddwaliro n'omulambo gw'omwana omulala obuwala ogwazuuliddwa mu kitundu ky'e DRC ekiviiriddeko omuwendo gw'emirambo okweyongera okuva ku 42 okutuuka ku 44. Enanga asabye ab'enganda z'abagenzi okugenda ku ddwaliro lya Bwera e Kasese baweebwe emibiri gy'abantu baabwe 11 naddala abo abaggiddwako endagabutonde. Naye nga tweyongera okutegeeza ab'enganda bano okweyanjula olunaku lw'enkya ku ddwaliro erya Bwera Hospital ku ssaawa nga 5 basobole okukwatagana n'abakugu abeekebejja emirambo abeekebejja obujulizi aba forensic awamu n'abasawo okuva e Bwera okuva ku poliisi ne ku UPDF enkya ku ssaawa 5 tusobole okubakwasa emirambo n'ebisigalira by'abaana baabwe abajjira mu muliro guno. Ayongedde okukoowoola abamanyi nti abantu baabwe battibwa abayeekera ba ADF bagende ku Bwera Police Station kubanga bakyatubidde n'emirambo gy'abantu bano mukaaga mu ggwanika. Tweyongera okusaba bamaama b'abaana abatannaba kuzuulibwa okujja okutuwa endagabutonde oba yenna yenna ava ku lunyiriri lw'abamaama omuli ba anti omuli bajjajja abakyala ku ludda lw'abamaama nabo basobole okweyanjula enkya ku police station e Bwera ku ssaawa nga 4 tweyongere okubajjako samples endala ez'endagabutonde tusobole okufuna abazadde abatuufu ab'abaana abaana omukaaga bazadde baabwe bwe batannaba kuzuulibwa. Ku bikwatagana n'abantu 5 aba famire emu abattiddwa mu bitundu bya Masaka Enanga agamba waliwo abakwatiddwa. Twagala okutegeeza bannayuganda nti twakakwatayo omwami omu gwe bayita Samula Vincent Lias Chote kwebyo ebigambibwa nti yasobola okulumba kojjaawe gwe bayita Muteesasira Emmanuel Saalongo ow'emyaka 57 ng'ono abadde musawo w'ekinnansi ku kyalo ky'Ekijonjo e Kamwozi wano e Buwunga Masaka. Omwogezi wa Ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Mundeyi agumiza bannayuganda ku by'okugaana passport za Uganda eza carbon naddala abagenda mu ggwanga erya Denmark nti ekolebwako newankubadde ng'omujjuzo gususse ku nsalo ya Uganda ne Rwanda. Batuwadde assurance nti mu weeks 2 zokka bajja kubanga bamaze okwekenneenya data ono bulungi nga bafunye ne authorization okuva ku kitebe kyabwe Nairobi baleme okutataganya entambula z'Abannayuganda abagala okugenda eyo Denmark. Numbers zeyongedde naye fenga immigration twagezezaako okulaba nti twongeramu ba staff baffe
n'okukyusakyusa mu shifuti zaffe okulaba nti numbers ezo tuzikolako bulungi nnyo. Bya Ora Gabriel, Salt TV, Omunyo.